Tukwaniriza kiyo celebrity jazzy osizotya osibyote mulungi wange kyebale kyatosako engalo onakola tukuletedde amalule mangi naye nga agennaku omuyimbi waffe Weasel mukyala we Amutomedde n'amumenya amagulu era ng'embeera si nnungi yaddusiddwawo Ensambya hospital bino ogenda kubiraba ng'ovuddaawo ate Jalia Walda Bambi si musanyufu ali mu nnaku maziga meerere naye nga ki famire ye bye bamukoze Birimu Obutwa bannange si byangu n'ate ne Kalifa aganaga waliwo omuyimbi azze n'agamba nti yamuloga ebintu bimukozesa yamutwala mu ssaawa byonna ogenda kubanga obiraba naye nga tutandikiddeko ew'omwami Weasel accident nga we mugiraba awo mu katambi omukyala bwe yamutomedde kigambibwa nti yabadde amuleetedde abaana ku bbaala emu awo gye bayita Shanziba emunyonyo olwamaze ne bafunamu awo obutakkaanya omukyala n'alyoka amutomera yamutomedde bubi nnyo n'aleka nga amumenya amagulu era bamuyodde obubyozi naye nga si kirungi n'akamu. Amawulire galiwo essaawa zino batugamba Weasel Manizo abadde ali mu mijaguzo oba mu midigido ne bakyaliibe oba yafunyemu obutakkaanya ne mukazi we babadde ali awo mu bbala emu emakindye mukazi we asoose kujja n'abaana mu mmotoka n'abamusuulira awo n'atambula n'agenda ate n'awetereyo mu kkubo n'akomawo ne bafunamu awo akajagalano Weasel abadde atambula omukazi n'amutomera omukazi wa Weasel teta amukonya amagulu era Weasel Manizo bayodde mu yoole Weasel Manizo ali mu ddwaliro Ensambya kigatto wange amulese ku imagi ensaawo nga bamaze omumukolako naye okugulu emyezi 6 okugulu kuno kwa right bakutomeredde wano nga mu ntumbwe katakuveeko ate emyaka gyalimu tegiyunga era bakyali mu byakutunuulira singa kyetagisa okubanga kuvaako kuyinza ovaako omukyala yennyini yamutomedde bangambye genfuna omukyala yamutomedde era omukyala ali kabalagala ku poliisi kati musabire mukama musuuse eyo nga tuvuddeyo ate tuddako ewa Jalia Walda Bambi ali mu nnaku ali mu maziga nsonga ki famire ye brother we yamutuusiza ku ekyo bino byerabireko. People, you are seeing us walking, but we have swords on our back. We have wounds that have not yet healed, but we smile, we laugh. Apart from that, that's my brother. There is another brother of mine. When he was in Uganda, I opened for him a shoe business. A shoe business. He was getting shoes from China. I opened for him a phone business. I opened for him a restaurant. All my money. And he would, it's okay baby, he would lose those businesses. The business don't work out. I would still open for him another business. Finally, I asked him, what do you want me to do for you? What do you want me to do for you? He said, take me to the UK. I invested money. I sent him to the UK. When he arrived in the UK, he did the same thing. He comes here on the internet wanting to destroy my name. Do you think if I'm a bad person, would I have done all that for him? Okay, I'm bad. But do you think I would have done all that? So for the people that are always coming in my DMs, sending me ugly messages that I don't love Muslims, stuff like that, be careful of the uncooked stories they tell you about people.
You see me laughing, you see me walking, but sometimes it's not me. Sometimes I carry a lot of in my heart. Be careful when you're seeing people. Be careful when you're hearing uncooked stories. Be careful. If I'm a bad person, do you think I would have done that for my family? I would have sent my brother to the UK. I would have gotten my brother to the United States. Do you think if I'm bad? How many of your family members have ever done that? I opened for him 5 businesses. They all failed. Still, I would try because I wanted to see my brothers, my sisters doing well. I never wanted to be the only person that is doing better. But I just wanted to tell you, because I don't want to talk about my family issues here on the internet. But I see sometimes as a brand, as a business owner, I have to tell you, yes, to one extent, when I was leaving Uganda, someone was trying to poison me, and it's the grace of God that saved me. Imagine receiving a call from a border guy telling you, Jalia, don't eat that food. There is something in that food. Someone called me, and I was about to hold and eat it. Someone told me there is poison in that food. Don't eat it. I'm telling you. I left Uganda. My mental health for the past few days, I've not been okay. And I always say, you know what, let me keep quiet, this too shall pass, But I'm telling you, the reason why I'm telling you this, it's because I have a brand. And so many times people have stepped on me. Because I don't always come out to say my side of the story. Ate waliyo omuyimbi omu eyavuddeyo ogenda mwerabirako ng'alumiriza omuyimbi Kalifa Aganaga omutwala mu ssabo mbu alina bye yamukola okuvuula ebintu bimukozesa ali mu maziga alaajanye wuno ogenda mwerabirako bambi ndatuka okubeera nga ebintu binkuja binkozesa binkwatirira binyonyogera wansi w'ebyama nze embeera gye mpitamu nebino ebintu byenjogera sibyogera lwakuba nti njagala mwana ndi mu bulumi mwana. Ebintu bino byatandika bitya ddala byoyogerako kyajja kimu ekintu kyajja nga kimu kyalino bikazi kyajja nga kimu naye kati biwoza ebintu nga bisatu binkwata mpaka newemba ŋŋaanyi ekiro mba mbiraba naye emisana wano mu buliwo gwoba oli nange tosobola biraba newemba sumagidde bwenti nebanga bijja binesunga bwenjira bwenti wemukalizeemu nga sikyabiraba nga bigenze ku live ne Kalifa nga aweza mbuwe byewammwe nze nga Kalifa tannakuntwala Kalifa ofe tamanyi nayo nga tannakuntwala musawe embeera nali sigirina nga ndi bulungi nze siri mulalo nze gwe mulaba sinywa njaga siri amayirungi sinywa sigala sinywa mwenge kuba nalokuka okitegeera ekintu babiteeka bbali kati omuntu andaba nze nsobola okugwa eddalo ne balowooza fe abalasita bagwa eddalo bagiyita njaga naye bakyali bange nze sinjaga ndi kuwalali sina kyenkozesa